Tutambulira n'abawuliriza baife kuna basagano munange nakikadde 43 kwenda kusaawa omwenda eriyerere saayi munange tuba tuva ku radio kuno ayenga akanomero kano ketubanako twogera ku bintu bingi Kamala nadire biri kutambula mu busoga wano n'amawulire twakuwa mangi Kamala ni Uganda yana n'okutwalira walala munange ramusa ku bantu edita wange tuwulire mwasize omuti abasoga banaife mwebale twenda mwebale tuwuliriza amaina Nairobi ninze Milton Balaza omwana w'abalimi eyakulira kumbago sente ey'omulimi era ku mbago wasomera ku sente ey'omulimi nasomera ku sente ey'omulimi era woba okubirize abantu abali mu byalo nti embago terimba embago abantu balime abantu muve mu byokulowooza nti mbwe emirimu muli kuginonya mu tawuni giri eno mujje mulime mukozese kyansi eyo ey'okulima kuba okulima n'obugayiga basoga banange embago terimba era embago ninzawula okay mpa kumawulire golinawo okulinakulana ku mwezi lya 3 na lulala amakanisa mangi Kamala gali kuteekateeka ebintu bingi ebikuduko nakulala luno tibikuduko wabula bwe kuteekateeka okusaba okwingira mu mwaka gale mafuire wange eri yawo mu kiiko gansa wo batunda omukyanga eri yali yakaliwo itakawo mu kiikaawo mbwenewo kanisa nga batimbye bulungi era nga abantu bali awo omuziki guli kusekuka gwenva okuidira wano amasasi gava kuba ku mukyalo kyo ekyenaminya wano ebuliko ekigwirewo presidential candidate wa FDC Nathan Nandala Mafwali aba yali kwogera mu kuku eri abantu awo abalonzi be so abawagizi ba NUP bakoba ati wano toyogererawo wano kyagulanyi onakanzengako bati FDC ati atotuwaira bya FDC ffe wano tuli bakyagulanyi so amasasi gava kunyoka muku kwawo enaminya era nga amaduuka gasinga bungi bava gaigalawo w'ekitiibwa ayo olukubana ndowooza ebiki kyotukubiriza banange abavubuka nimwe abalonzi banaife kwatuna tuli balonzi kandidate yena nagayida mu kitundu mumuwe omukisa ayogere mutamena malango ga Uganda bweda kubasiba kubanga oyo president aidi okwogera gye muli ate nga ali ku program yes era nga government iri bulungi nti alina okutambula so mweda kuiza emisango bakugema omwaka guno okutambula bulungi obaita sibali fulumye tukabirigamye omuntu so tubakubiriza okuuma emirembe n'ekikulu kya byona ensonga eyo nkulu ino muki ekiri mu kibuga eky'Idinda mu kibuga eky'Idinda olunaku olw'eigulu abesimbyewo most of them oba abasinga obungi babayire ku bitundu ebyebudonde eyo nga balikola ki kulumbe toidirere enimbe dafuka campaign enimbe banange abantu beeraza amaani ole yakoba ati nja kukuba ati wakozesa DR form ati nja kusokola wakozesa DR form ati nja kukozesa ati wali ne DR form zido ati ene budondo wange era nga musaadawo Bismarck bidondo oyo numwera nga alikogera ebigambo bingi kama yakati ajja ebudondo mbali kwenda yo bululu kodi mutwalo mulamba yakobye mitwalo ebiri emafubira ne bugembe kodi na kode 12 mbakube edrufafa no bululu mitwalo ebiri ne siringi nedigwamu eduniere yakati zena nde nkuliku ati zena wano nkuliku anage enimbe diwesa makulu nimu walukubeyo ena kwibiri nima yebere yo kuyo olumbe walukubeyo olumbe walukubeyo ndakwebaza Big Daddy yagemya akazindalo yakobati bana munkoba mutinze ndimu ibi ayo omuntu akasinze kuiba itaka none yesimbye uno kuba ne yantumanga kaweya yena yagema akazindalo eri yesimbyewo nga yatumanga nze tiba itaka ayo ono ne yantumanga kyokamba yena yesimbyewo ne kaweya yagema akazindalo akati bana muliko banze ayo omuntu akasize kuba mwibi oweitaka none yesimbyewo so walukubeyo era kaweya sebo tukwebaza ni Big Daddy banange mbebaza omulimu mulikola mulungi ino awo nsabira abalonzi ba Mujinja South East mutegeera ni omwibi owa mataka nani na mtayo nga ajakolera abantu kulo no bajja kweyabweye singa bafuna omukisa jokweyabwe kube mwene wayogere wakubutiriyo kukuma itaka yabayo ko timu nkuma itaka ole sakantu yabayo timu zimba kibuga so nebiri mu Idinda akulira akakiika kabyokulondesa munsi Uganda